Wetukidde olunaku olwaleero nga waliwo enkyukakyuka naddala mu bukulembeze wano mu Bwakabaka. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yasiima n'atondawo ministries empya ate era mu ngeri y'emu n'agatta ministries ez'enjawulo okusobola okulaba nti emirimu gyongera okutambula obulungi wano mu Bwakabaka. Ministry evunaanyizibwa ku ttaka yali ekolera wamu ne ministry y'ebyobusuubuzi, obwegassi, bulungibwansi. Ku mulundi guno Ssaabasajja Kabaka yasiima n'akola ministry evunaanyizibwa ku ttaka era n'agigattako n'enteekateeka ey'ebizimbe. Enteekateeka eyo ey'ebizimbe ajjukira nti byali ate byo bivunaanyizibwa butereevu nga biva eri mu ministry ey'ebyensimbi era ministry ey'ebyensimbi ng'ekulemberwa mukadde waffe omumyuka wa Katikkiro owookubiri ate era mu ngeri y'emu nga ye minisita avunaanyizibwa ku nsimbi n'okusiga ensimbi. Olunaku olw'eggulo wabaddewo enteekateeka y'okugenda maaso n'okuwaayo offices era ng'enteekateeka eno yagenze mu maaso. Omukolo gwabadde mulungi wano ku Bulange ng'era enteekateeka yabaddewo omukadde waffe omumyuka wa Katikkiro owookubiri era minisita avunaanyizibwa ku by'ensimbi ne kusiga ensimbi wano mu Bwakabaka yawaddeyo office evunaanyizibwa ku bizimbe era n'agikwasa Oweekitiibwa Daudi Mpanga. Mu kwogera kwe minisita alina bingi bye yannyonnyodde era njagala nkuwe Oweekitiibwa Robert Wagwa Nsibirwa ng'ayogerako eri bannamawulire era mu nteekateeka ey'okuwaayo office. Obuweereza obw'ettaka n'ebizimbe bukulu kubanga ebyo ebibiri biwagira emirimu gy'Obwakabaka nnyo. Maze ebbanga nga nze nnambika ekitongole ekikola omulimu gw'okulabira ebizimbe, naye kituufu nti ettaka ebizimbe biri ku ttaka tettaka n'ebiringa ebyo bibeera wamu kijja kwanguyako nnyo enkola y'emirimu. Maaso Omuggya yerabye bulungi, yasiimye bulungi, naye nzikiriza nkwanjulire mbadde nkola nabo. Ssentebe wa booti omukungu Fred Mutebikitaka tukoze naye ebbanga ate n'akola nga Ssenkulu wamu n'abaweereza ow'ebyensimbi omukyala Maria, waliwo ne mwami Juma omuweereza Juma akolera ku bya n'omuweereza Trevor omuweereza Juma Luwagga, omukyala Maria Namuyaba yakulira ebyensimbi n'embeera y'abakozi ate n'omwami Trevor Omusange amyuka mwami Juma Luwagga ku bizimbe. Ono aliwo kulwa mwandiisi w'enkalakkalira. Omulimu tulina ebizimbe ebivaamu ensimbi era mu alipoota mu ebiri, tulina n'ebizimbe ebitavaamu nsimbi ng'embuga wano we tuli ey'e Bulange tevaamu nsimbi naye ng'erabirirwa. Ebizimbe byonna ebiri ku mbuga z'Obwakabaka tulina amagombola 174, tulina amasaza 18, tulina ebitawuluzi. Ebizimbe byonna ebyo waliwo enkola police gye bayita Buganda Kingdom Property Management Policy erambika engeri gye birina okukwatibwamu. Bw'ogenda ku mbuga ng'eggombolola oba essaza, omwami naye bwe tujjayo ensimbi z'obupangisa alina ky'afunako ate ne zigenda mu ggwanika. Olumu tulina ebizimbe ebirala nga mu Kigo Mirembe Villas, ebizimbe ekirala mu Kigo Sentema, byonna tubirambuludde bulungi nga Namulondo evunaanyizibwa okubifunira abapangisa, okusolooza ensimbi, okubiddaabiriza nga biri mu mbeera nnungi. Era mu nteekateeka eno tusuubira nti ojja kutunulamu ne boodi yo gy'onoolambika okulaba nga tukyusa mu nkola land management policy kubanga emaze ebbanga kati bigenda kuwera myaka 10
bulungi nnyo ebikyuse. Nze nga minisita ow'okusiga ensimbi n'oteekateeka Obwakabaka ndowooza nti okuzimba ebizimbe ebivaamu ensimbi commercial buildings n'ebiringa ebyo tegusobola kuba mulimu gwa bikaalo yokka. Teguba nasemba nti Buganda Land Board bwe beesobola okuzimba ekizimbe ekikwase Namulondo ekiddaabirizi. Bikaalo bwe kizimba nga bwe kati bwe tuzimba oba ew'Embuya bwe kiggwa tukikwasa Namulondo ekirabirire. Naye Namulondo nayo yennyini esobola okuzimba ekizimbe nekikola ki ate neemala nekirabirira. Kale kwegamba omulimu gw'okuzimba ebizimbe gwo abalina obusobozi mu Bwakabaka basobola okukikola, naye omulimu gw'okubirabirira n'okubisolozaamu ensimbi gwo Obwakabaka bwagukwasa Namulondo. Ensimbi ziragawa, zikozesebwa zitya, zivaako zitya, ziri mu nnambika ya property management. Alipoota eno nga maliriza ow'ekitiibwa erimu okulaga abakozi abali mu kitongole n'ensimbi ze bafuna, erimu amabanja agabanjibwa ekitongole, amabanja gebanja, mulimu okulaga ngeri organogram ya kampani bweri, mulimu okulaga board n'ebigikwatako, olukiiko olufuzi, ebintu emisango kampani bwe yawaabira obaolyawo n'abagiwawaabira, ate mulimu ddala n'ekinyusi, ebizimbe ebivaamu ensimbi n'ebizimbe eby'Obwakabaka etavaamu nsimbi. Era waliwo okusemba kwenkoze on'okulaba mu ngeri ki yesobola otwala ensonga ezimu mu maaso okulaba nga ennyingiza yeeyongera, aye n'okulaba nga emirimu gitambula bulungi. Kwagaliza obuweereza obulungi mu kiwayi kino eky'obuvunaanyizibwa bwo. Nze ng'omuwanika tujja kuba tukolagana nnyo, kubanga olumu ojja kujja nga weetaaga ensimbi ez'okusiga, ate olumu nange nja kujja nga neetaaga ensimbi z'okuŋŋaanyiza. Kati tujja kuba tukolagana nnyo mu kkowe eryo, era ndi wano nja kuba wendi ng'ontuukako ow'ekitiibwa emirimu gitambule, kubanga ffenna tuli mu kuweereza Ssaabasajja Kabaka tutwale Buganda ku ntikko. Oweekitiibwa Daudi Mpanga yasiimye era mu ngeri ey'enjawulo era neyeeyama okutuukiriza obuvunaanyizibwa obumuweereddwa. Katufune okwogera kwe ku nsonga eno y'emu. Nina essanyu lingi nnyo okubeera wano olwaleero nga nkwasibwa ebitambuliza mu kkakkala ebizo bino mu butongole. Nsooka nga neebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okunnengera nankwasa omulimu guno omunene ddala, era gwe neeyama okukola n'amaanyi gange gonna n'amagezi gonna nga Katonda ye mubeezi wange. Neebaza Minisita ow'ekitiibwa Mayanja akoze omulimu guno, ate Kabaka gwe yalengedde okwongera okukola emirimu emirala, guno abadde agukolera mu mirimu emirala egirimu obulungi bw'ensi, obutonde n'ebirala. Ettaka obugazi bwalyo n'obeera ng'osobola okuligattika n'ebintu ebirala, ndowooza okirako oli gwe bagamba okutunga ettaka olwatika mu ttaka. Owekitiibwa mu ekyo oli wakulabirako, era nange neeyama okuteekamu obunyikivu n'amaanyi gonna nga bw'obadde obikola okusobola okugusa emirimu gino egitali myangu ate emikulu ddala egy'enkizo mu Bwakabaka bwa Buganda. Neebaza sekwebaza abo bonna bobadde okola nabo, naddala aba Buganda Land Board n'abakozi mu ofiisi yo ababadde bakukwatirako ku kitongole kino. Bwe mbadde nkwasibwa ofiisi ey'ebizimbe nkyogedde, naye era kankiddemu nti mu nkola yaffe eya wano ennuŋŋamu
wabeerawo enkyukakyuka tetusooka kuvumirira na kusuulasuula na kumenya biriwo. Enkola eŋŋanda ennuŋŋamu tukwatira awo we batukwasiriza, kubanga naffe tuyimiridde ku bibegabega be bajjajjaffe abaalwana ennyo okulaba nti Obuganda bubeerawo, era buli omu ajja kimukakatako okuteekako ettoffaali lye n'okutereeza ebyo ebiyinza okuba nga byetaaga okutereeza. Neeyama okwongerako ettoffaali eryange ku gammwe ge mutaddeko, ate ekisingira ddala obukulu mbeetaaga nnyo okusobola okuyiga amangu, kubanga newankubadde mu buweereza nduddemu mbadde nkola ebintu bingi nga bingi bikuusa ku ttaka nno, kubanga nasookera ddala nali minisita w'ebyokunoonyereza, minisita omubeezi w'okunoonyereza, nakwasibwa obuvunaanyizibwa bw'okuteekawo akakiiko ke bayita Central Civic Education Committee akaali kasomesa abantu ku nsonga z'ettaka, era twatambula Obuganda bwonna nga tugenda tumanyisa abantu ku nsonga ezikwata ku ttaka n'ebbaga eryaliwo mu budde obwo, ebyalirimu ebyali bitwatulooza nti biyinza okuba nga bijja kutukosa. Bwe naveeyo ne nfuuka ssaabawolereza, oba ssaabawolereza owuuza nnyo emisango egisinga wano obungi gibeera gya ttaka, era n'amagezi g'oba owa magezi ku nsonga za kukwasaganya ttaka, kulaakulanya ttaka, kukuuma ttaka na kununula ttaka. Bwe mbadde mu ofiisi ey'emirimu egy'enkizo, omulimu ogumu kujja sookebwa okuweebwa ogwali okwanjula alipoota mu lukiiko ekwata ku ttaka lya Buganda buli gye liri luddawo erya mayiro akenda ke twogerako ke kaliwa, tulikozesa tutya, tulikozesa ki, era omulimu ogwo nyawo twagukola naawe n'abakozi ab'omu Buganda Land Board, ekiwandiiko wekiri n'abazzukulu baffe bajja kisanga. Bwe tubeera nga tulina kye twateekamu kye banaasangamu omugaso bajja kukikozesa, bwe baba nga tulina kye twalekayo bajja kwongerera okwo nga ngambye nti amataffaali ge tulekawo ate abaana n'abazzukulu kwe bazimbira. Nolwekyo nebaza abali mu kitongole kino ne kitongole minisitule eno beekwanaganya, ate ku lunaku olulala nga tuli mu Buganda Land Board osanga ate tunayongera okulambulula ensonga ezikwata ku sayidi eyo, ndowooza nti tujja kikola nga 29 nga ne Katikkiro akomyewo. Naye ettaka engeri gye liri ery'enkizo mu Buganda ne mu nsi yonna nti buli kintu kyonna kye tukola tukikolera ku ttaka, tuzaalibwa ku ttaka, kwe tugwangaalira, mwe tujja bye tulya, byonna bye tukola biva mu ttaka, ate n'okumaliriza tumaliriza tuzize mu ttaka omwo. Embeera tulina okugyetegereza n'okukola nga tetuweera okulaba nti ttaka tulikuuma limu ku nsonga ssemasonga eza Buganda, tulikulaakulanya nga bwe twalagirwa Katonda yennyini n'era nga bwe twalagirwa ne Kabaka waffe. Era ensonga eno juzi ku matikkiro ag'emyaka 30 yakaatiriza nti abantu baleme kwetundako ttaka lyabwe, ate baleme abali mu byalo baleme kweyuna bibuga wazira enkulaakulana. Obwakabaka bwa Buganda bugenda kufuba nnyo okulaba tibugitwala eyo gye bali. Kale n'olwekyo ndowooza nti mu minisitule eno tulina okujja ebigambo bya Ssaabasajja ebyo Ssaabasajja bye yatuwa tubijje mu bwengula tubizize mu nkola, era ekyo kye tugenda okutandikirako okulaba nti tufuna engeri gye tukulaakulanyamu ettaka, gye tukwanaganyamu emirimu gyonna egikwata ku ttaka nga tuyamba abantu ba Ssaabasajja, tubakuza be bakama baffe, tutambuza ensonga zaabwe mu ngeri ey'obwerufu, tulaga obuyiiya mu nsonga z'ettaka, era nga tufuuka ekyokulabirako eri abantu bonna mu nkwata y'ensonga z'ettaka. Ebyo byonna kubanga kaakanga musana kakiro tabulamu, mubeeramu byonna ebitaateredde oba ebirina okukyusibwamu, nabyo tweyamu okubitunuulira mu ngeri esaanidde, era tubikwatire mavumbavumba tubitereeze. Ekyo tekiba kugamba nti nno nga bwe nagambye luli nti kimu tukikwata kisuule bweru, wazira kunoonya ngeri gye tuba tutereezaamu tulambike twongeremu amaanyi.
Era mu ngeri y'emu nga bwe ngutegeezezza nti ministry ebadde evunaanyizibwa ku ttaka ebaddeko n'ebirala bingi byekola, kati ekkowe eryo eri eby'ettaka baaligasse ne balijjayo ne baliteeka ku nteekateeka eno eya ministry evunaanyizibwa ku bizimbe. Era Oweekitiibwa Daudi Mpanga bw'atyo n'abeera nga yabadde alina okufuna ate ebikozesebwa okuva eri minisita abaddeko Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo. Njagala tuwulire ebigambo by'Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo nga awaayo office. Twala omukisa guno okuyozayoza Oweekitiibwa Mpanga olw'okusiimako Ssaabasajja Kabaka okumuwa obwa minisita ey'ettaka n'ebizimbe. Era nyongera nange okusiima ennyo okwebaza Ssaabasajja Kabaka okunteekamu obwesige ebbanga lino lyonna ne mbanga nkoze mu ministry ez'enjawulo. Mu buufu obwo njagala okwanjula report ey'emirimu egikolebwa mu kitongole ky'ettaka, kubanga ettaka libadde kitongole mu ministry yange gye ntwala. Njagala ogikwasa mu butongole minisita omupya azze okuddukanya bavunaanyizibwa kati ku nsonga z'ettaka. Eripoota eno erimu emirimu egigwa mu ofiisi yo nga minisita w'ettaka. Emirimu egyo tugirambuludde bulungi, mingiko naye ng'ate mitono osobola ogifunza. Okwanaganya ensonga z'ettaka n'ebitongole ebirala. Ebitongole tubyogedde, ebitongole nga Buganda Land Board kwa eno ministry naye ekwatagana butereevu ne Buganda Land Board wadde yegivunaanyizibwako. Ofiisi ya Katikkiro, ministry eya gavumenti ez'ebitundu, ofiisi ya Ssaabawuliriza ne ofiisi y'omuwanika. Nyinza okugamba nti ezo zo zibanga eziri mu ministry yo. Obeera otambula nazo mu ofiisi, tuyinza n'okuyita omu ku bo omukozi akola mu ggwanika aba amanyi ensonga eyo gy'oba oyogerako. Ssaabawuliriza ne gavumenti ez'ebitundu kumala be batwala embuga zaffe ez'enjawulo mu masaza. Emirimu egibadde gikolebwako ne gigguka nagyo tugirambuluddeko katono, ate n'emirimu egibadde gyakakolebwako naye nga teginnagguka nagyo tugezezzaako okugiyitamu. Emirala wadde giyinza okuba nga gisigaddeyo kubanga obudde bwabadde butono. Era tulina n'ebiwandiiko eby'enjawulo byejja okusanga nga ebimu ebisinga biri mu Land Board, naye wano tubadde tulinawo ekiwandiiko kyennyinza okugamba ekikwatagana n'ettaka, enkozesa y'ettaka oba poliisi y'ettaka. Tulina enkadde, tulina n'ebbago eryempya erigenda okuyitibwamu. Tubadde tumaze n'okuseetinga olunaku olw'okukwataganya bonna abakwatibwako ensonga eyo okulaba nga ebbago eryo lifuuka enkola entongole mu Bwakabaka. Era mu alipoota eno ntunzeemu enteekateeka y'ekitongole eky'ettaka, enteekateeka yaffe eya 2023 ne paka 2028. Tulambulula bulungi ekitongole ky'ettaka kyeki, obuvunaanyizibwa bwabwe, obugazi bw'obuvunaanyizibwa, ebiruubirirwa eby'enjawulo. Ekiwandiiko kino ekirala ekiddako, ate ekirala ebinaakolebwa mu myaka 5 nabyo tubitaddemu mu bufunze
nga tubisimbuliza mu nnamutayika w'Obwakabaka bwa Buganda. Ne tumaliriza nga tuteekako bajeti yaffe ey'omwaka guno 2023-2024 bw'eneetambula, nga bajeti eyo teva mu Buganda Land Board, eva mu ggwanika. Ffe nga Minisitule tukolagana na ggwanika mu bintu okututeerawo obuyambi bwe tukozesa mu bufunze. Ebyo byenyinza okukutegeezaako mukama wange, nga ekyewandiiko ekisembayo kiri ku ekitongole ky'ettaka ekya Buganda Land Board. Nga Ministry ebisuubirwa okukolebwa birambikiddwa bulungi. Ebyenjawulo byonna bitusuubira okukola naye nga tuli wamu n'ekitongole kya Buganda Land Board. Maliriza na ripoota nabo aba Land Board nabasabye batukolereyo ripooti gye tuyinza okwanjulira mu bufunze ddala, nga nayo eraga ebimu ku bituukiddwako mu Buganda Land Board, ebiwandiiko ebyenjawulo mu Buganda Land Board nawo tegeezebwako nti wabifunyeeko, n'ebisoomoozo ekitongole bye kirina naye nga bisobola okweŋŋangibwa. Waliwo n'emirimu ekitongole gye kijjagoberera nga kiri wamu ne Ministry. Ebigambo ndowooza mubiwulidde bulungi n'obweteefuteefu bwa Minisita Omuggya avunaanyizibwa ku ttaka n'ebizimbe, era nga ekitongole ki Buganda Land Board kigenda kuba kitambulira wansi we. Mweteefuteefu okugenda maaso n'okuweereza era n'okwongera okulambika ekitongole kino ekya Buganda Land Board. Nkakasa ensonga z'ettaka engeri gye zirimu amateeka era nga zitambulira ku mateeka. Oweekitiibwa mukugu mu mateeka era nga yeebuuzibwako mu mateeka. Nkakasa nti ensonga zijja kwongera ddala okutambula obulungi.